Okusebengera kw'ebinfuna by'eggwanga, amyuka sipiika w'eggwanga Jacob Oulanyah agamba obudde obusinga ababaka ba paalamenti basinga kumalira mu byabufuzi ne beerabira nti ebyenfuna by'eggwanga byetaagisa okuteekebwako essira. Sipiika Oulanyah bino yabyogeredde mu lukungaana olw'okukubaganya ebirowoozo n'abamawulire abagasakira ku paalamenti n'abantu ba bulijjo ku mulamwa ogugamba nti okusebengera kw'ebyenfuna by'eggwanga ababaka ba paalamenti n'ey'ekkumi balina kukola ki okubizza engulu. Oulanyah asoomooza ababaka ba paalamenti okwenyigira mu nteekateeka z'embalirira y'eggwanga kubanga buvunaanyizibwa bwabwe so si kwesulayo gwa naggamba nga balekera minisitule y'ebyensimbi obuvunaanyizibwa bwonna. Part of the reason certain things go wrong because at the time when we should be focusing on these urgent and important matters of life and sustenance of our people, we're engaging in who is what and not very helpful. Wabula ye Richard Byalugaba akulira ekitavu kya gavumenti ekitereka ensimbi z'abakozi kiyite National Social Security Fund agamba okusebengera kw'enfuna by'eggwanga kiviira ku bannayuganda obutabeera na mpisa okweterekera ssente era n'asoomooza gavumenti okukubiriza abantu ku mugaso oguli mu kweterekera. Byalugaba era asabye paalamenti ereete ennongosereza mu tteeka lya NSSF abantu banneekolera jange nabo basobola okweterekera mu kitavu kino. Singa ensi tesevinga tefuna ssente za kusevinga, so tulina okuincreasinga savings power y'eggwanga lyaffe kubanga ezo ssente zosobola okukozesa mu nfuna. So olwaleero tubadde tugamba nti abantu balina okwongeza okusevinga bwe basevinga ezi ssente zikozesebwe mu nfuna ebeere bulungi. Y'omubaka Saida Bomba ng'ono yakulira akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku byenfuna by'eggwanga agamba abandiyambye okuwanira ebyenfuna by'eggwanga be baabenyigidde mu by'okulima naye ebiseera ebisinga bakoma mu kulima n'okutunda ebyo baba balimye eri abalala basobola okubitunda ebweru w'eggwanga, ekitegeeza nti akasente ke bafuna kaba katono nnyo. Obulimi bugaziwe ebitundu 68 eby'abantu bwe tugaa nti bali mu bulimi balinyisibwe eddaala nga president bwagamba balinye batuke ku million 2 buli mwaka tusobole okufuna middle income status. Middle income status tejja kuva mu bamakolero kubanga batono nnyo bali ebitundu kumpi 3 byokka naye abali mu kyala bali bali ebitundu 68. N'olwekyo oba oyagala okusitula eggwanga amaanyi ogateekaawo. Okubaganya ebirowoozo bino kivudde ku byenfuna by'eggwanga okubeera mu kusoomoozebwa olw'ebbula ly'essente nga muno mwe muli abasomesa b'essettendekero e Makerere nga babanja akasiimo kaabwe ke bamaze emyezi 9 nga tebasasulwanga nga kw'otadde ne bbanka ez'obwannannyini okusoomoozebwa mu ngeri ez'enjawulo. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.